zabayoni. Bareke bagende togenda bakkiriza. Mugambe atuwe ku sente tonola mu kamera Kaola jambala. Kubanga ejja kulekutaasa obulamu bw'okubanga oli bulungi. Yes. Kati ninyo mbasabayo mumpeeye dda. Presidente nga Presidenti Orthodox Club ey'Olukazi kusaba ojambale with pride nga kyokola ng'omulimu gwo okyenyumirizaamu sobole okwewala obubenje ku luguudo. Terera kamera. Terera sekako. Abavubuka bano bakungana mu lunaku olwokutaano wali ku Stone Castle Inn. Okutandika n'essaawa ebeeremu paka ssaawa zibeera 2. Musobola by the way, ekintu ekirala tukyali bavubuka abasinga abali wano. Gwe kubanga okuuma bulamu bwo era ayongeddeko n'agamba singa ini kesi mu lugazi bali bupande osobola okubatukira n'obagamba basobola otukira abayinula ne babagamba ne bateekawo obupande. That is another option. By the way, ekintu ekirala tukyali bavubuka abasinga abali wano. Yankuba ebipapula ebi. Omulama gwe tukyaliko naye nga ensonga lwaki twabalowoozezaako kuba mutukolera omulimu omunene okubanga mututambuza okuva mu kifo ayogereko gye muli neyanza nnyo neyanze tweyenza nnyo mukulu yava enkulu kati n'oyo pulezidenti naye waali banze ndi pulezidenti ow'abavubuka katulina ne pulezidenti ow'abakulu. Pulezidenti w'abakulu wanaaba amaze okubagamba kyabagamba. As the government, as a police institution, we are very grateful for the work of Boda institution. It is no longer just a party time, but it is a job. Reasons through Boda riding, we have been paying children to school. We have been treating ourselves. We have even some have constructed a house through Boda industry. Isn't it a good job? What I know is where you are, take it as a job.
Because all these Boda some have master's degree. And it is you. Why today we have come here, it is all about road safety. We want to tell you that the job you are doing is very risky. You need to take precaution and your lives, okay? One, why we are here, we want to stop people dying on the road. You come from home saying, Madam, you be here, I'm going to get money, but a shock that you are knocked or you have fallen dead from, or you are in the hospital, which is a shocking news, of which we are not happy as you see us. But there's still solution for that. From today, we are here together, we are going to avoid untimely death through accidents. Rotary is going to give us reflectors. The use of these reflectors is to improve visibility of drivers. When you are very far in a corner, a driver will see already there's somebody because of this reflector. It reflects far, there's a human being. But in this black, where this son of mine has put at night, he will never be recognized because the trouser is black, the jacket is black, and there's no light. I would also like when they give you these reflectors, limit speed. If a customer said, where are you? You are in Mukono, you said, I'm in Chitega, it is bad. Because you want to compensate to say your customer, you are in Chitega. You will use the speed which you are from Chitega to Lugazi town, but you will use from Mukono to reach, the speed at which you will fly. If a customer said, we hurry, say, Madam, please stop. You can pick, we are many. Pick another one. Let me take my time. The jam is too much. Let us, we are your clients. Even me, I use a Boda, but we should listen to you because you are the one using the machine yourself. Talk of the condition of our motorcycles. Let's work on the motorcycles. The tires should be strong or new. Why? When you have a flat tire, the groove cannot, friction will be you cannot get friction to stop. You slide. The worst is when it rains. You can't brake. And even the side mirror, some Bodas don't have a side mirror to see what is there. Another one is, there's too much, the load, dangerous load, you see. They even cover number plate. The load is, wide load. You are here, the side mirror, whatever you carry should be, with the side mirror should be open to see what is there. This road is busy and is squeezed. If you load like this, when somebody bumps here, you're already down. These people must know road markings and road signs. Most of the time, Bodas are not sudden joining because whenever you're in a T-junction like this, when you come, even there's nobody there, don't join that road. First be here because you don't have a right of way. Even if they knock you dead, you come to police. We do nothing. You have no right of way. That person who is going like that is the one who has a right of way. For you, you just join. What do I mean by pillion riding? You will find one rider will pick 4 men. 4 men. Even those ones can carry bag. There are 5. This is not my car. They sit 5. Now this one cannot. It will force him to sit in the tank, the legs in front. You're getting. To balance becomes hard for the rider. You come all. You leave some for your friends. Come all. We have over witness. Era gamba tubere ne driving permit ngaba boda. This time. Agamba twale ena. Metwale ena. Wetenyawo batulira metwale ena. Eyo nedda kwa lewezi. Chitufu. No. Where? You come to office. 40,000. 40,000. Okay. You are very far, you have seen that person is in the roundabout. Is in the corner coming, but you are about. Person in the roundabout has the right of way. You wait that person in the corner to cycle off. Okay? It doesn't guide us because you tell us give away, but this one is not written. So do we go? It is you to identify and write places where these things are missing. And then it is not, we also forward to UNIRA. We are protecting the road
structures of UNIRA. We are security. You're getting. When you write to us concerning the road, we also request and send to UNIRA. You should have been 25 years and above. Starting is 40,000 because these are border borders, they are not vehicles, theirs is different. What they do is, we cannot answer all their questions here, but you should have been having, you must have proved a certificate that you know how to ride or how to drive. Not just come from garden, nothing like proof that you learn it. You come there, we have the IOV, Inspector of Vehicles. That is the police who recommends people to get a permit. You come and approach him, he's here in Lugazi, he writes for you recommendation. They go and he tests you. After testing, because they will send you up to hospital, they will check your mental status. Are you okay in the brain? Are your sides clear? You're getting? If you have mental issues, they will not give you permit. If you are mad, you know, if you are mad, I will not know that I'm mad. You're getting? But anytime you start doing things, they also check mental status. And then eyesight. Are your eyes clear? There are some people here, they don't see clear, but they are working. They are here, they are working without the proper sights. They say that is medical. They will check you. All these things, we cannot answer all. You come to office. Some people take alcohol when they are riding. That information we have confirmed. They take booze and some eat marunji. And nzayi. These things, stop it. It will kill. Kubanga bija kututta. Abamu batekayo akajani. That one they should not do it with the riding. Agambe obanga oli kupicha ebyo bikomye kubanga oba okumabula mu bwo. Ngalutala club ye Lugazi tuvuddeyo okutukirira aba boda olw'Obubenje obuze bubeerawo ku luguudo lwaffe luno Kampala Jinja Highway. So okuvaayo tulowooza nti okugaba reflectors kigenda kuyambako okukendeza ku bubenje obuze bubeerawo olw'aba boda okubeera nga bavuga nga tebalina reflectors naddala obudde obw'ekiro kubanga ekiro obubenje bubaddewo nnyo seera ebisinga nga tuli ekawolo naddala ekawolo gye ntera okubeerako ng'omusawo tukizudde nti tufuna nnyo aba boda ekiro abagudde ku bubenje. So ne tuvaayo nga Alta Club ye Lugazi tusobole okugaba zino reflectors kubanga waba avuga ekiro ettaala ly'emmotoka bwe limulisa alaba nti mu maaso eriyo ekintu awo n'akendeeza ku speed. So tulowooza kijja kendeeza ku bubenje. Kyabuvunaanyizibwa okulaba nti buli lubeerera bambala reflectors zibayamba baziyiza okubanga abantu baba batambula ekiro balabika kubanga ebiseera ebisinga ekireeta obubenje lwakubanga bano abavuga ebidduka ekiro baba tebabalaba naye baba ayambadde ka reflector kano kajja muluziyiza oba omutaasa okulaba nti tafuna kabenje kuba emmotoka eba emulaba nga ekubyamu amataala akabenje buli lwaggulo buli lweggulo yes buli lwa kusaawa 12:00 olweggulo paka nga saawa 2:00 ez'ekiro naye nga it's between 5 to 8 daily. And what boda in particular? Yeah. Yes. Motoka okusingira ddala mpozi nga enkuba etonnya. Twagala bakubiriza nti bonna bafune helmets, bambale reflectors, bafune jungle boots to ensure that they are safe. Nga bali ku makubo. Kyetuyita full gear. Service siraje atwale byekolinda boda sookera ddala nebaza Lugazi Club tebatukoledde okuba abantu abavuzi bange abavuzi ba boda kuba reflectors zino saagadde abavuga ba boda bazitereke ewaka yabasigala nga baliflectinga ku luguudo bazeyambise mu kuzivugisaamu boda ekiro basigale nga amatala gabalawo olunyaga emmotoka n'omuntu yennyini alambe nti wa boda okukendeza ku bubenje olw'ensonga nti oba oyaka
yandikoze accident balaba nti wa boda boda oba wa pikipiki boda boda twafuna obubenje mu Christmas season obubenje obwawera ddala ng'abantu abawera 7 abaali abava e Kampala nga baddeyo mu byalo bafunanye accident era twakola nnyo ne poliisi okulaba nga tubalondanga ku luguudo kubanga tubateeka mu ddwaliro bafuna obujjanjabi naye so mbadde nkubiriza ababodaboda bakose bulungi oluguudo saagala buli muntu ayambadde reflector ate abeere kubanga tamiridde mu reflector kikyamu kivumirira saagala wa bodaboda kumulaba nga atamidde era nze onsanga wa bodaboda nga tamidde ku luguudo mukwata piki nenyiteka ku ofiisi namala okugwako omwenge then nemusomesa ekibi ekiri mu kunywa omwenge ku luguudo. Ndi musanyufu nnyo olwa kino kye mukoze. Amazima gali nti tubadde tusanga okusomoozebwa eri bannaffe abo be tukulembera nti mu butuufu obudde bugenda ne buziba abamu balina obuzibu nti amataala gaabwe gakakumpi ate n'okuvuga sipiidi nga bavuga sipiidi naddala obudde bwekiro naye kino kye bakoze kituyambyeko nti mu butuufu bw'oyambala refulekita kati nga bwenyamba nti emmotoka niwoobanga oli ku kkubo bamu amataala ne bagusobola okulaba nti bwe wabaayo ebivulo ng'ebyo ogenda n'omusanga ng'alina akacupa k'omwenge naye naali mu kuvuga basaabaze kyokka nga ne gwasaabaza tategedde nti atamidde teekako n'okubeera nga bali amayirungi n'osanga twanagana nabo mu mbeera eyo naye nga ekyomukisa omungi nti kye tukola tubakwata piki eyo bw'omala ogikwata n'ogiteeka ku ofiisi sinakindi engeri mu byenfuna byaffe ebya bodaboda nga bwemubimanyi nti pikipiki eyo ne tugimazaawo ennaku 2 naye twongera omubonereza mu ekyo asobole okubeera ng'ekya azze nga obwongo bukola bulungi nga tusobola kubanga tumuddiza piki ye so tuli basiimufu nnyo mwebalire oba kujja na kaadi ya piki then ekirala sente zo nyingi sente zo mutukenderezeeko ate sijje ku mitwalo nga 15 oba 2 kuba piki zino si zaffe za bakama baffe za looni mutusalire ku sente ezo tufune driving permit omukulu katudde odda na Mmengo onava umeme adda Busaabaga oli aveeri naye wakati awo tewali wadde ene signpost tewagwa Bubenje buli ddakiika kati owa bodaboda wajja n'alaba nga teriyo kijje ow'emmotoka n'aba nga avudde eri ateekawo buteesi n'oli aveeri ateekawo buteesi era okukakana Bubenje era awo tufuniddewo nnyo Obubenje buyitirivu nnyo n'abamu bafiiriddewo eyo tebawuliza wa boda wabula bawuliza wa mmotoka So he's asking